Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Omukyala omu ku bakyala 8 abali eyo abandaba ali mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu katyabaga k'obulwadde buno. Kyazuulibwa nti ebitundu 56 ku buli 100 eby'abakyala bafa kookolo abasinga bafudde kookolo w'amabeere. Faba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo okunyiga ebbeere n'ozuula akayinja kalirimu, amasira agavaamu oba sayizi ebeekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo. Okuzuula amangu kitaasa obulamu bwo. Twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo. Weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero emboozi ndalamu mbaleetera omusajja omunyumya ataggwako mboozi ekyamula esesa. We always catch up once a month. Nenkolako ku channel ye Kwezi Media nange nejjano nampaayo obubozi obanyumira abantu bebweru bagala nnyo emboozi yo. So embeera bwetyo beeri. But this is Lemfi, bannaffe aba Lemfi. Bakutegeeza nti for international payments ogenda downloading app bagita Lemfi, yeah, ku Android oba iOS. Otandika oweereza ssente e Kampala. Promo code Kasuku kuliko discounts oba cashback up to 30%. So download the app ate osobola okubeera nga weeyagala. Abamoni ya slimming tea nabo bakugamba nti it's the time bw'oba oyagala okubeera nti osala ku mubiri ku mugejjo. Naye byonna nga bentera bagamba bitambulira hand in hand with working out and watching what you eat. So weefunire kamoni ya slimming tea namba yaabwe eri awo babeera bagenda kukulagirira bw'onookakozesa. Waliwo akakola detox ate newabaawo n'akasala. So byonna osobola okubala ng'obifuna. Tira bannaffe aba Ryan Air Global Cargo bano bagamba nti gwe ayagala okusuubula okuva e China ne Dubai bakuyambako ebintu okuba nti babikuleetera. Ate balinawo ne option y'okuba nti basobola obikuguliza n'obawa ssente ne babigula ne babitikka ne babikuleetera okuva e China oba e Dubai. Mention zino zonna nzikola ennamba z'essimu ziri mu squeeze back awo osobola okubeera nti ate obakubirako. Tulina bannaffe aba Park on Time Tourism bano bo bakuprocessingira visa za Dubai. Dubai waliwo ekintu ekyazze balina visa ey'emyaka 2. Bagiina ngenda kuba mbakyazaako ndowooza mu wiiki ejja. Balina visa ey'emyaka 2 eruddewo naye nti ffe obuzibu bwe tulina Abannayuganda teboogera.
baagala ffenna tubeere mu kimu ekyokubonaabona basirikira ekintu so osobola okuba nga oyagala kugendayo obeereyo emyaka gye ebiri abagagga bagenzi buli myaka ebiri n'asasula ssente ze ne babulinewing anti Dubai bagamba tegaba butuuze yeekuwa buwiviza yeekuwa gwe n'okola buli kyoyagala kasita osigala mu mateeka gaabwe n'ogakuuma bw'ofa ayinheritinga n'ayinheritinga naye bya sima oli mutuuze wano sima tukoze betu ebyo tebabyagalirako ddala era bw'otuuka nti ŋŋenda nga bagamba oba oyagala genda na bizimbe byo situla ogende otuviire ng'otambula ng'ogenda so Park on Time tours tourism sorry bakola ne visa I mean bagita atya sigoni nana ebintu bikususeko bungi leero kasuku wanange eyo gudi gy'owaayo mu nnyonyi bagita atya eya ticket zijjudde but it's the cost of working so get in touch with them their numbers are there obakubireko basobole okubeera nga ate bakusootinga mu maaso awo ngenda kugambako ku conference eri e Canada ate tusobole okulaba betukikwasaganya ndagende Canada mu conference onoba okinkoledde bulungi ngende ntuukeyoko nange enambule ate ogamba luli waliko wagendako ku kiri waliwa nali Bungereza mu 98 okomawo ddi nenkomawo 99 nga kiganye ekyagaana kikijja kyabaawo tewali ssente z'okola z'osasula emisolo osigazaawo zaakulya n'ogamba kanzire wakomawo okwaffe era okwaffe kwenkoledde ssente naye eri tewali ssente n'emu yavaayo ate bagamba ebyo ebiseera ssente zaalingayo tewali ssente bannange be nalekayo ebiwalaata bibava eno bibagwa eno naye nga tebalina kantu gwe enviiri okyaziyo nze zange zikyaliko naye tebalina kantu era bwe balidde Uganda waliwo yangamba nti kwezi njagala okukomawo naye ntandikiddewa onze munnange ffe awo twavaawo dda kati tuli ku bintu birala nnyo obulamu tubutambuza Mukama atuwadde ssente atuwadde ezzadde atuwadde n'obulamu amiina kyekisinga obukulu naye kwezi olaba ekyeyo kyakulema ekyeyo si kyangu musajja mupamba ekintu kyesaagala kwe kunduumira kunduumira kunjerega kunvuma ebyo sibyagala tokolagana nabyo nze simatimba wano yatuuzanga meeting ku super salinya mu meeting n'emu lwaki saagala kunduumira nsomya amawulire nga manyi ngategeera ekyokukola nkimanyi gwe mbulya bubuli nsi mwami Kwezi Tereza amuwana naye nze ogenda mu meeting n'ontandikirako okunvuma nze ebisibigenda musika kubanga oli mugaga awo kiba kinnemye tuba tulemaganye mukulu Kasuku kati awo kitegeeza olina kukola mulimu gugwe lwaki olaba neekozesa kati ate nange abakozi benkozesa siina gwebaduumira nkuyita buyisi nti mwami Kasuku lwaki kino tetukitereezezaawo omulimu gwaffe ne gunyirira era mwana wattu ate bawulira nnyo okusinga lw'okambuwa niweefuula owakabi nodda ku compound nodda eno n'otuleeri ne bw'aba mukyala mugambe ina polite way nti maama kino nga tekitambula bulungi ewaka lwaki ovumanya abakozi lwaki waliwo abakyala bakuba n'abakozi tuno oyo mukozi gwokuba yakwatiridde obulamu bwaffe ayinza okutuwa emmimbiri lwaki mwana wattu n'awulira in polite way ogenda olaba akitegedde ng'atereezezza maama lwaki otambula nnyo buli mukolo gw'otabulako lwaki tobeerako ewaka n'olabirira abaana ngenda wa mukwano gwange gundi agenda kwanjula tugenda mu baby shower ngenda kukuba omukazi ajja kulaluka mugambe empola maama wabalala yotambudde nnyo ekisusi bwali ku baby shower bwali ku kino lwaki totuulako ewaka n'olabira ku baana baffe ani anaakuza abaana baffe ennyumba twagizimba kibeemu naye gwe buli kiseera ozungodde accident za borders ezizo yakukutoolaga yakutte ngenda wannakimuli ebyo byonna gasiya mweri so bwe tutyo bwe tutambula ebintu byonna byetaagamu obukkakkamu kyekyannemesa ekyeyo saagala kunduumira kundagira kumpa amateeka of course speaking about byobadde otandise nabyo ebyo bya family and how to handle it we are in a crisis now men are on the spot bataddeko nnyo akazito gwe banenya abasajja be bagezaako okwerwanako ne babanyigiriza ennaku zino obufumbo
abantu asinga bagamba ennaku zino kiri diluted nnyo. Obuzibu buvudde wa nalabye kati example era gyetutambulirako ogimanyi ya Suna Ben ne mukyala we kwadi Suna Ben badde balina we bamulabira buli omu yeewuunyiza n'afulumya omukazi mu nju ekyo nga kyali ate kirabika bubi nnyo. Ekigambo awkward nga kikondolo kya mu Luganda kyewuunyisa okulaba nga Suna Ben afulumya omukazi gw'alinamu omwana mu nnyumba kyabulabe. Naye kati anti ekibuuzo kiri nti ye omusajja akola atya? Kyenjagala okukobola njagala okimanyi olunaku olwala omukulu Kasuka ozimbye amayumba agawerako. Yesebo. Naye buli nnyumba gy'oteekamu omukazi tebayyo. Ennyumba eba ya mukazi. Ffe tetubeerangako amaka gabeera ga mukazi. Njagala okijje ku nze. Era bw'ozimba ennyumba bagamba nti omusajja yazimbira mukyala w'amaka. Era n'omukyala gy'ayitaga nti nze natuula omusajja yanzimbira amaka. Okitegeera? Ffe abasajja tetubeera na byaffe. Era bwe tubeera ne bakyala baffe batugamba nti kaakati bw'onoofa onondekera ki? Bw'ofiira wano ntandikiddewa? Bali nnyo. Tomubuuza mukwano gwe bw'onsooka okufa ze ntandikiddewa. Kaakati bakimanyi nti abasajja ffe tusooka okufa. Bwe tufa ab'eŋŋanda zaffe ne bajja ne babajja mu bintu ne babakolerera ebizibu. Naye abantu bakyagoba abantu mu bintu guno omulembe. Tobalaba sibiraba nabimanyako byantukako koko nno nange. Nze omanyi kye nakola? Nza owange namuwera ddala n'ekiwandiiko ti maama w'abaana gano amaka gago n'abaana bo tokkirizibwa kutunda. Ate nze siina muganda wange gwe nalindekedde kyama kyonna wadde ekiraamo tebakulimbanga mbona bakuba ekyama ennyumba yiyo n'abaana. Kugira baganda bange abandi badde bajja kwezi yatugamba kino era ekiwandiiko ekyo nakiwaako mukwano gwange gwe sijja kwogerera wano. In case of anything. Ne muga nti nno munayize bajja kujja wano bajja abaana bange ne mukyala wange mu nju. Eno ennyumba ya mukyala wange n'abaana bange. Bwe ndiba musoose bw'aliba nsoose ekyo kiriba kirala. Ate n'abaana mbagamba nti baana bange nti Kampala ne Uganda tebyeyongera gaziwa. Ettaka ly'enguze lino nga nkyali mulamu lye ligenda okubeera eryammwe. Temusiriwalanga ne mutunda waakiri muzimbengako kalina buli omu atwaleko omwaliiro. Naye temugenda kuddamu kufuna chance ekula wano ekakula. Nabo ne bakitegeera. Era nina mutawani wange asoma masters e Makerere. Yangamba nti daddy ffe tetusobola kutonda. Wabula ate tusobola kwongerako. Poza abaana be tuzaala be balitunda. Wakati Suna Ben okugoba omuwala mu nju. Mwana wattu kibi nnyo kusuku. Omukazi akuzaalidde omwana ye mukazi gw'olina okussaamu ekitiibwa ava mu bino ebyekiyaye. Suna Ben nga bwe wamulaba ava e Masaka bwe yali afaanana. Omwana yali ku mulimu ogw'amaanyi mu Bukedde ne yeewaayo n'yetikka olubuto myezi 9 n'amuzaalira n'omwana ogw'olaba akaana akalungi akayina kkala ennungi. Suna Ben kkala ye nayo nga bw'ogimanyi. Kwezi kiki otegeeza ebintu byoyogera ebitakwatagana? Bikwatagana. Mbukala yoli efaanani omwana wali omulabyeko yayogerwako nga lwaki simumanyi. Kana kawala kalungi keeru ke baazaala. Suna Ben eyo kkala ezaala abaana abeera. Mukazi n'akuyamba n'akuwa ku kkala eyo n'olumuzannyirako n'omuvuluga. Oyo ye wuwe. Ate oyo Nambwayi ne ku poloti yasonda ssente bakazi bameka abasonda poloti ne mugigatta. Olina obujulizi. Era abakazi abasinga akugamba sinnakola bukowekoowe. Wami kwezi mperezeza obukowekooye. Kakati ate nno ŋŋenda wano kugula kino. Naye omukazi nakubiranaga nti daddi ninawo obukadde 5 yongerezaako 2 tulina kapoloti kano tetulabye tusasuleko. Omanyi nti oyo abawanjawulo. Abasinga batu data wange aweddeko mwami kwezi nteeraako data. Be bakazi abaliwo ennaku zino. Ebizigo byampeddeko ebizigo bya ssente mmeka nti neesiga bya mitwalo 5. Naye omukazi ku busente bwe bwafuna mu Bukedde n'abugatta n'obwa Suna Ben ne mugula poloti ne muzimbako ekizimbe ng'ekyo. Essaawa n'etuuka ey'okukiyingira ye n'omugamba agende ebweru. Olaba nga kiri feya? Tekiri feya naye nze sinnamanya kyamufulumizza. Sikimanyi. Nze ne bwe buba bwenze omukazi gwendekewa. Nalikako amayumba gange wakiso. Yegali. Nze ne nkwata mmotoka yange n'enfuluma linnya. Muleke
tunulira sayidi y'oludda olulungi akaseera akalungi kwe waliko naye byakusanyusaamu omulekere ennyumba eyo kubanga ffe abasajja tulina emikisa mingi nnyo ate okukola n'okugaggawa okuggyako nga wakoma kibanga kwambula mukazi lugoye n'oba nga wamuwasa lwe mukyawagane ate n'omugamba nti engoye zange zinakugulira zireke wano kakati ebbanga liwamwebakirako lyo olibaze ng'omukulukuunya eryo lyolibaze batolibaze kakati bala naawe ebbanga ly'omukulukuunyiza emyaka egyo gyonna bw'ogenda okufuna olubuto yeegatta naawe omulundi gumu giba mirundi mingi naye gyo gibazeemu valyu yaagyo so kakati omukazi ng'oyo gwe yongera muzaalamu baana tozaalayo ogu bw'aba ennyumba agiremeddemu gimulekere gwe yongera oyo manya ajja kufumba gye tuyita enkoko nakizaalizi babeeranga n'enkoko edda nga tulunda enkoko ng'enkoko nakizaalizi ng'eyalula obwana ate nga mwana wattu ebukuza kakati gwe manya nti oyo maama w'abaana yajja okukuza abaana bange nze ne musajja musaatuusi bwe nzija eri n'enzija eri eno ennyumba gye bayita mukuŋŋaanya gwe muzimbe mukyakukuŋŋaanyizaawo baana bo kati abadde amuyinamu omu mwongeremu aba basatu kati gy'ozaala ebbalika nga mukulu Suuna Beni bw'agenda nga atonnyeza buli wamu agenda atonnyeza buli wamu atya naawe bannabbi alina abaana mukaaga ebbali abula bannange kyetaagisa byonna bibadde byetaagisa ate kati naawe okomerera bukomerezi basajja kati ani agenda owolereza ku musajja mu bulamu bw'ensi eno jaffe tukwana abakazi bwe tuba nga tukwanya abakazi omukazi ffe tumuguza ekirowoozo yaba takiriiko ekitegeeza olina okutwala responsibility yonna ey'obuvunaanyizibwa eri omukazi oyo okwanye n'omuteekamu ekirowoozo muliko okuzannyira ku baana b'abantu nze nzadde abaana abange abawala niye ntunuuliramu ng'abasajja babazannyirako mu ngeri eyo nange mpulira obusungu owulira ng'oggwawo kati aka kayumba kamulekere Suuna Beni alina ssente gula ewalala zimba ono omukyala oba tokyamwagala si kiraasi yo kale naye ate era naye sigala ng'omuwa keya okuŋŋanyizewo abaana n'ennyumba ogikuumirewo kubanga nnyumba yo abasajja naffe tukulugunyizibwa sigaana era ffe tetubeera na bwogerero kasuku buli kyokola wakati naye mulimu abakazi empalakitta muli abakazi abayomba balinga byala ng'omukazi yakuliiridde bw'ati mu ttama naawe n'osibaga omukazi ng'ayomba nga wa tabbu neweeraliikirira n'okudda ewaka si obudde buzibidde ki nze mukwano gwange namulekanga awo ku wolefaamu yakolanga ku biiti ng'anywa akabisi n'anywa nange nemugati nze ŋŋendaka nze sinywa mwenge aka nti kwezi kanjira nkyali wano nemubuuza nti kiki bwakuyitiramu ensonga z'ewaka n'olaba nga nakikituufu kuba waliwo frustration eyo abasajja bagamba bw'otuuka ku eyo point n'okola otya kuba kati jjukira kwezi ennaku zino embeera si nnungi omusajja bapambana n'azimbayo akayumba bisenge bibiri ebisulwamu oba bisatu diiro biki agenda okumalaamala ngo amaanyi g'atadde awo takyayina ogwakuzimba endala nina mukwano gwange yansuza nga nakatuuka mu Kampala wa olunaku nenasooka okutuuka mu Kampala nti nnyingidde ekibuga ye yansuza era ye yambeezaawo bambi naye omwami oyo yazimba ennyumba eri Nansana we najjira mu Kampala ng'omukyalo oyo gwalina kati ewaka akwana mukwane n'amala n'amuwasa naye omukazi oli muzibu nnyo yalemesa mukwano gwange amaka era mukwano gwange apangisaawo olugalo baweredde abaana bamaze yunivasity ne mukwano gwange ali mu muzibu namugamba lwaki towoya oyo omukyala noddayo ebintu byagana koze gulayo kapolo nakanti sinafuna maanyi gagula kapolo kanjira mpangisa bwe birigaana wendikaddiwa abaana bali empumbabumba ne banzizaayo abakazi bayomba balinga ebyalani kubanga olina omukazi atayomba weebaze Katonda naye ffe tubaddeko n'abakazi abayomba ng'okuddeeko omutima gwokutujja butuzingedde
n'otuuka ewaka n'asooka akutunulira bw'ati n'akujja wansi n'akuzza wagamba nti oba ntuule luddawa n'atakunyega kigambo na kimu ali ku simu aseereza nogati oba ntandikirewa ye bali nga bakambwe naye kago mwewasiza ate tukyamusobola mujjawo wabula gwe okunoba abakasuku abasajja bali ku tabu basula ku tebuuke basula ku yoleke basula ku tebuuke naye nze sikkiririza mu mukazi mugoba waka wabanga alinawo abaana be tewali kintu kikulu tewali asobola kulabirira baana nga maama waabwe ne bw'aba afaanana atya ne bw'aba afaanana atya omukazi omuggyako omwana kibi nnyo yasobola okulabirira omwana we bakuba n'abamumanyi yaba amutegeera ate n'abaana bye bayitamu tekyandibadde nti omwana akula n'omuntu atali maama we naddala nga maama we waali kuba ekintu ekisinga onnyiza okimanyi ate bw'atuuka eyo atandika okulaba mbeera ndala eno ogenda ate atandisa oteekawo embeera ayagala kudda musooka ne musikamwawo omuguwa ne musikamwawo omuguwa ogenda olaba all of a sudden akkakkanye kale ate n'atandika okuyijjanya ate ali mu maka awo emberenge neegaga kati n'ogamba bino byonna bye yali yeekola byaki walabako bankubira ennyo mu mawulire nga njawukanye ne mukyala wange wakiso bankuba ekkubire nempulira nga nfunze naye ate nga munange sirina kuzibu ng'omusiguze yayawukanye n'oyo yali mukyala wange naye nga ku mawulire bateekako eyali munnamawulire Kwezi Robinson yalwanye n'omusiguze mu bbaala ng'ekifaananyi kyange bakijjanga ku Facebook ne balyoka bakisimba kuli ne bakiteekako naye omukyalo bwe twali twawukana namutuuza ne mugamba ŋŋenda bw'oba oyina engeri gye weetondamu weetonde n'agaana nenkwata emmotoka yange nemugate emmotoka yange ngitutte twala akamotoka ako nja kufuna n'endala esinga eno olwo omusiguze yatulinaanidde ku dduuka ayina pajero bitama nenkwata akamotoka akange kaali kayipusaana nennyenya akabina nga nzira kajja nzimbye ku mayumba neŋŋenda ku nnyumba yange endala ninga tegiri ewakisoka adogole ki ambyesonyiwe mbyerabire nempasa mukyala wange kati alimu gwoli naye waka kati oli yagenda okwagala okudda nga wayise emyezi 3 baawukanye n'omusiguze nga sikyalinawo enkola womuteeka sikyalinawo kaakati namugamba ŋŋenda olina kyogamba naye bwe ŋŋenda siridda osazeewo olwo ŋŋenda nagamba nti genda nali ne tuguma oyo Gideon emboozi eyo tugume gye yanyi nalina Benz gye nali nvuga nga ya silver tugume nemuga nti vuga kayipusamu ako tugende nako tugume navuga kayipusamu nze nenvuga Benz yange naye bwe bamala okwawukana n'omusiguze bewasa emyezi egi ebintu byonna byalimu mu mawulire ne bwogenda n'oteekamu mu Google n'otandika amawulire ago gonna gyegali ate mwana watu nga neesomako nange nga nkola amawulire nga nkola paper review awo ku super nga nange neesoma nga nakola ki n'ogera gwayo n'ogaa nti empapula z'amawulire Kwezi Robinson zenkulembedde omutwe bukedde eyali mukyala wa Kwezi Robinson munnamawulire yalwanye n'omusiguze mu Choice ewakiso nembaka nange newankuba ddini munkoze bubi nzijja kugalika kanga some ninga nekaza bwekaza nenga tomo gonna bwe gabeeranga Kwezi olabye ebintu mpise mubizibu tetunalaba bintu mwe muli kaweweevu munange nenga soma nenga maliza nenga neba nemulimba ekifaananyi kyange mukijjangako temukiteekangako kyokka bali ku X kati bagatundira ku ggwe unze kamunye bukedde waliwo olupapula otankuba kamunye kamunye mu biseera bye yakuba nnyo bukedde nankuba monitor nankuba new vision nankuba
bayawukana n'omusiguze 3 months later kwaza omwana waalwala bajja Mmengo awo mwana mulwadde omwana tuli ku kitanda mukazi mugagga ina sente namulekera amayumba nange nzi nasasula sente nga mbavuga mbazzeewa yayita nagula mmotoka mu kiseera nga nsibira mu nnyumba ye oli omusiguze gye yamupangisa kubanga ennyumba ziri zetwazimba era zisaddemu abapangisa kati omusiguze bwe baawukana bubi nnyo poliisi esalawo omusiguze amupangisiriza ennyumba emyezi 6 ngenda ntwala omwana nkyala nsibira mu motoka ndipakinze mu lujja bansibidde mu konze nina omugole ono anzigalidde mu nju ngenda kikola ntya mukazi yanjogatta konze nteeka okuyiya ng'omusajja nengenda mu kiyungu kye ekyomunju nenzigyayo akambe nemugamba nti mukama nali nakisabadda kino nali nayagala dde okutta naye nga mukama tampanga kadde leero mukama ampadde akadde ngenda okuttira wano olwo nyingira ekisenge nzigyayo akambe nkayisa ku kigasi kwa nawuli omukazi wabuguutana ku luggi wali okuluggula waggula oluggi nafuluma nadda mu lujja kambe nensuula eri nze nenfuluma nenyingira mmotoka yange nenkuba ekisomolozi neza bwe natuuka mukubira mugandi naye golooza oli maama w'abaana olowooza nyinza okutta naye sisobola kusuula naawe mbadde sisobola kutta naye akakodyo ke nkukoze kakoledde ddala nga bwe mbadde nkapulaani ebyo omuntu n'amala gava ew'omuntu ng'avuddeyo nga teyeteeseteese ekyokubiri abantu bawasa mikwano gyabwe towasa nti kanyiridde era naga mutani wange ze tondetera wano nti kanyiridde kalabika bulungi wasa mukwano gwo takuleetera akaana k'amaanyi naye nga talina makulu mwekasukka temumutambulira muowo kanyiridde nze kwezi sitambulira mukanyiridde omukazi alina okuba nga mukwano ateekwa kubeera nga mukwano gwo obi nkugamba mbiwulira kakati Ssuuna ate n'abali eri babiyige ne Ssuuna Ben yakwana Nambwayo nga si mukwano gwe naye oluusi baba ba mukwano abantu bakyuka bukyuse mu maaso ati si mukwano gwe furendi wo tosobola mukola bwoti nze nina emikwano gye nasoma nagyo mu primary tuwuliziganya tukyaligana egya secondary tuwuliziganya tukyaligana negina egya waggulu tuwuliziganya tukyaligana lwaki kubanga baali mikwano gyange gundi ye yakayimba wasa mukwano go kakati bwabanga towasa feesi na kabina ekyo kibi nnyo wasa mukwano gwo kyekitawanya Ssuuna Ben n'omwana omuwala ye omwana omuwala alina omukwano ogwa Namaddala Ssuuna Ben yali mu byakiyaala kati omuwala ennyumba agiremere era yazzeeyo nasembye owuliranga bagamba mbu yazzeeyo naga nti ye talina waalagewa omubalidde ebiseera ng'oli mu binyaanyanyanya abawala oyagala ono oyagala oli ye omuwala akole ki ate omukazi kyekitiibwa ky'omusajja omukazi bwe yeegabangula tobeera makitiibwa bakasigaza naye omukazi bwe yeekuuma n'abeera kuggo wekka obeera n'ekitiibwa kati Ssuuna Ben yali akutteko omuwala ono n'omusajja simanyi kiki ekimumugobya anyway kati ekizibu kye tulina kwezi okimanyi tetumanyi nsonga lwaki bamufulumya nze sinagimanya nze nga nze naye osanga gyeri naye nze sinagimanya mukyakufulumya mwana muwala oyo sikikkiririzaamu omusajja noba genda ozimbe ewalala ate omusajja agaggawala bintu akayumba akamu wano tekakyamala ate basajja batono nnyo abagunjufu bosanga ng'alina omukazi omu batono nnyo newankubadde babakweka bakyala baabwe naye buli musajja omugunjufu alina ku ssente alina abakazi abo n'okweyongerayo ng'olwo ki ye musajja omugunjufu
anti nga oloki kuba kati kwezi kuoli musajja mukulu tuyigirako mmwe nsonga ki kuba ennaku zaavuuka bagansa sola bakazi 2-3 wawo kyali wange eyo yafuna asooka owewaka n'alowooza mukambwe ennyo gwe yafuna ng'ate ono ye yanoga n'owookusatu nanga nkasiku eyo y'abakazi n'awummula ekyamuyamba nti yali tabazaalangamu oyo yalina kisira yali yazaala mu muntu mu mwoli yasooka namuzaalamu abaana aba n'agamba ekyo kijja mmala yalina kisira n'agenda ku bibye ate kati n'afuna mukyala yennyini mukwano gwe kati ate oyo atereera atereera bulungi nnyo tovanga ku mukyala nodda ewaka omukyala n'akuwahaaga naye nga mu bufumbo muluddemu n'akuwahaaga waliwo kirabye luddawo naye odda ewaka omukyala n'akuwahaaga nakulisaayo dadi kulikayo akatunda osanga weekali nze ntuula ewaka n'okusalako n'ensalako katunda nsanga weekali ne bakukulisaayo ne bakuwahaaga ne munyumya ne musanyuka ne museka olivaawo ddewa nye noddayo ng'ozze kuyo kunankani munno mujasi munno akutunulira eriiso naawe nootya wooli ali baba oli mubba bwe mutuuka mu kiseera ekyeggenda mu kisenge neyeesiba bino bigawuni ebiwanvu ebyo neyeefundikira nga ninja agenda okulwana n'omugamba nti weekitiibwa kati nze ndikikirizibwako ddi nemuyingira obuliri naye tebali mu bufumbo kwezi ebyo tebiri mu bufumbo abantu bano nze mbabuulire zetuulayo n'abasajja oli n'agamba kasuku tomanyi kiri mu bufumbo ddala n'obagamba tokimanyi naye yingira obuliri yambala kapeti kakampimpiko sookayo omusajja mu kisenge weebake obenga otulo gwe tututte ne kati makati mulina abakazi baliyo mu myaka eyo 4-5 babera bakyalina ekisikiriza buuza kati bano bwe mulina ennaku zino bye basikiriza ati ono wano omwana omufuna akahipu kakyaliko ebbere likyayimiriddeyimiriddemu ani akulira buno obubina obwamu obuli artificial twetuweesiza abakazi kabina nga konnakalimu tojjanga mbuuza mukyala nga tomumanyi kati njagala oleeta obuwono owange olabe ekyo tokikola tokikola neyanza nnyo tulina abakyala nga tava ku mulembe paka ng'omutunulako kakkala kalinga muzungu nogamba kiki n'otunulira abaana bakuzaalira noga nti waawo ate nga mukwano naye naokozi otobye ne laavu kujigira kwoli omulokole eyagenda mu pasita waako ganyi n'ogwa muono ate kati n'olyoka ogwa kwono ogwoyina ewaka oyo n'atuula entende talina gy'alaga mukazi mukozi alinnya ennyonyi akola buli kimu waali alinnya n'agenda ebweru n'akomawo n'ansangawo kakati oyo ye mukwano gwo naye buli ofuna omukazi atali mukwano gwo byebyo kankagaleko ndabe bwe kafaanana mwafuuka bakebiza abavubuka ennaku n'akakebera n'akebera kuba abasinga ennaku ze tebatuukiriza na nsonga zonna zonna ezabasenga kakati mugenda anyirira ku ngulu ogenda omutuukako nga naye ebigambo byamusobako dda so kakati kyanoonya solution kuba kiri ekintu ky'oŋŋambye omukazi tebamugoba abasajja bangi bayinza obutagreeinga nakyo naddala ng'omukazi yali mu nsobi kuba olaba kwezi abantu ekibanoonyesa ssente kuba na mirembe kati ate ssente bwe ziba zimenya kati va kufa bale badde lake oba kale gwe obadde lake ozimbyeko eri n'ozimba eno ssente kwegamba n'ozifuna nezikola okitegeera waliwo abasajja abali eyo ng'ali ku musaala ali eyo wansi wa kiseka agatta 1+1 okitegeera nga tasobodde essamba kaggi bajjajjawe balina we bamutadde tugenda kukuwaayo ennyumba weebake ne bizinensi ekuleetera ssente zomusobola olyako n'abaana ne basoma mu masomero amalungi nengulako n'akamotoka n'omukyala naye kale tumuguliddeyo akamotoka ne mukyalo n'ozimbayo akayumba kati ogenza oyingidde emyaka 4 competition gy'olina okuba nayo y'abavubuka bali mu myaka 2-3 tekikyajja bulungi kati omukyala akulaga nti ye olw'okuba yazaala abaana yeekyanga nga yeekyangire
anti akufudde ekiyenje olwo anti kokoze eki tasobola kumala gaveeri nakufuula kiyenje mati kati abakyala ssebo kati kankubuulireko kwezi kyoga nti omukyala baakeera ku makya n'atandika okuba nti akuvuma olina okuba nga olina kyewakoze okimanyi nti kati walaba kaka mukyala we yagamba nti kaka was too perfect tagaana waliwo omukyala gwe nali naye nenjogera n'omusajja omukyala naŋŋamba nti kasuku bino etubeerako bino etunyumya ebyaffe omukyala yajja naŋŋamba nalwa interview yogerako n'omusajjawo ne bw'omugamba nti ŋŋenda out n'abawala gambi genda n'akugamba nti kaadi yiino ojja kuswayipinga tagama omusajjawo ye tagaanako tabuba nga ye kyekimusumbuwa omusajja nenjogera naye nanga akasuku nze saagala kwegoba na mukazi njagala mirembe gyange bw'aba ayagala kugenda oba afunye amukwana agende kuba ne benaamugaanira bajja kufuna olunaku olulala bakole ki basisinkane kati bw'aba ayagala kugenda mu ndongo agenda agikube ye yalina okumanya ekimusingira okuba most important oba maka gano oba bali bakoze eki bamukwanye otegerekega kati oluyombo nga lwafubutuka awo naye omusajja naye teeraga buvunanyizibwa nze omukazi owange otandika otya okumala gatambula nti no buli wamu nkokendewo kati ate olunaku olwaliro seba omukazi asobola okuga nti ye akuyinfomingako takusaba lukusa akutegeezaako nti ŋŋenda wano era bangi bakitukola okitegedde naye osirika anti kyenkugamba kati lwoyogeddeko ne bakugamba nti sebo kati tubadde ebiseera eyo tulina kyamagero yavaayo n'aga nti ye talya mmere ya microwave ey'okufumba omulundi ogumu ku ssaani bw'okomawo ne bagijja mu firiiji ne bagiteekamu era naga nti nze ng'omusajja omuganda ebyo sibikola tobirya abaavu makyamagero abakazi kolina abasajja abamu ati what you do nzira sirekaana nze bw'okola bw'otuŋŋandya mu wooteri nzijja mu maze okwo bwe nkuwa olwalira emitwalo 3 gyaggulanga nensanga ng'ongulidde binyeebwa sirekaana naawe ŋŋambirya enkeera nga nkulekera za binyeebwa nga nze ndi empuuta yange mu wooteri nga nzija ne kubanga ne bwe naakuwa 3 era oyagala binyeebwa kaakati kankulekera eddala ezigula ebinyeebwa nze nzije nga ndi tolekana na mukazi ng'olidde ebibyo nze ndidde emmere nze nalina mukyala wange oyo omukulu edda tetwabeeranga na zi tv kakati nga tujja najjange naakulabye nendaba tv mu kibanda kati waliwo buno bufirimu obusembayo obwo oba obumanyi obwo bwabeeranga nga tubwagala okufa obufirimu ne mukyalawo kojja wange kati mukyala wange teyamanyanga kikinkeereyesezayo nga siyinza mumubuulira timbadde mu bufirimu buli obusembayo kati ntuuka ewaka madamu akaawa omukyala wange oyo mwagala nnyo wannange akaawatabuka ova oludda wabikikoze munimva mu firimu wali kisajja ggooli kyensi nanvuba bingi nensirika nze nga bwenseka nankuba oluyi bwe yankuba oluyi nemuga nti leero maama leero onyiize nnyo olaba otuuka n'okunkuba oluyi ng'okimanyi nti bwe mba nvudde mu mbeera nsobola n'okumenyamenya onyiize sisobola kuddira nenyingira obuliri naye bwe yagenda n'anyumiza banenagati baninza omusajja yabaakyo owange ne bw'omuvuma taliddamu ne bw'olikola ki taliddamu naye ekyo kyekitukuumu munno bw'aleega era wateekwa okubeerawo ekimuleegesezza naye anyiiga ng'omuntu nawe bw'onyiiga n'akutegeera okitegeera naye gwe buli ogamba nti nze ndi musajja ewaka era mukyala wange okunkwatako mutabusi amaka gajja kukulema oli bw'alega gwe kakka bwabaawo ensobi oba ogenze butamalaako naye kakati okukaka n'amaka bwe gatube gatambula anti naye abavubuka b'ennaku zino kijja osanga beemenye bali ku poliisi beeyogerera ebiwanvu beeyogerera biri ate bwe bamala ne baddigirana ye waliwo n'omuze ogwogenda mu mawulire oba gwavaawa ndowooza bano ababeera n'essimu buli kiseera oli naayagala okwawukuyomba oli alikoodinga ne mwawagala okwawukana ne mugjewo akasuku n'oyogera byonna ate eddakiika y'emu nga muli babiri ne weebuuza nti kakati biri wayogera byaki kakati nze kyenva nkikwata mpola nenkizingazingira wali n'onvuma nensirikira eyo but for how long ate nfaayo ki mukama bwe yampa y'oyo toyina kyakkola ng'oyiyaako mpola ng'omusajja bw'abeera
ngodde waka nga weeba ate oba onookola ebintu si byansi ebintu si byangu naye nga I think abantu balina okufindinga middle ground. People need to harmonize. I think me it's very sad every time I see those things ndala ngambirayo mu mawulire birina engeri bimpisa bubi kubanga mbeera nsaasira nnyo. I can't say nti nze sirijja mu mawulire oba kuba simanyi I don't know what the future holds. Era nfubanyola nti ngeewala naye nze ekizibu kye nnina nze sitiisibwatiisibwa okutiisibwa muntu yenna era oli kasita ntiisatiisa ne weebeera bino betunyumyamunyumya kwezi nonga nti kasuku nja kuteeka mu mawulire oba ommaze awo kati mbeera ntegedde ntusumuludde ffenna. nze bw'oŋŋamba nti ogenda kunteeka mu mawulire zinsirika busirisi n'enkulinda gwe kasi tosumulula nga nange nasumulula naye bw'oba nze kuŋŋamba nti kwezi ngenda kuteeka mu mawulire nga batuteekateeka mudda nze kintu kye sitaagala bye bya blackmail tewalabaga ne bw'oba ommanja ne bw'oba twakoze ddiru kiringa bw'olaba nze edda omuwala nga ntiisatiisa mu nja gamba mukyalawo nze gendayo omugambe kati gw'olabe bw'onojja waka ng'agenze because mera sikitegeera lwakuba nti tulina ne bannaffe abalina eŋŋambo n'abantu abalina eŋŋambo bayonoonye nnyo amaka ga bannaabwe. Eŋŋambo nazo mbi. Bw'oba nga omusajja alina kye yasirikiridde kireke ate akikugambye mu bulungi naye olugambo luli mu bintu ennaku zino kyali ojja n'omugambo waaye nazaddeyo omwana n'agamba mukyala we ekiro ekyo weebale nnyo ogenda olaba nga tewannayitawo na lunaku nga mukyala we agamba. Nze nalina mukwano gwange ye yansuza nga n'akayingira Kampala nze kyeyankola ndifa nkiro ki nfunyeeyo omuntu wange ye Kawaala ekasubi sayidi z'Ekawaala eyo munda mukwano gwange muga nti wategedde nina emmotoka yenvuga nkola ku Top Radio emmotoka yange bwe ngivuga ekiro special kakati bwe mulagako wenkasiba olumu nga nvuddeyo mukyala wange tategedde yatwala mukyala wange bukolokolo ku muzigo w'entiro kasiba motoka yange eri yali teggala bwe nava okukola nenkitirayopo ku makya ngenda okufuluma nga mukyala wange atudde mu mmotoka agikaliddemu bw'ati kasuku katenzireyo ate ekyaliwo nga yali wattabbu ate ye kasuku natuuka ku kiseera ekizibu nga maama w'abaana atudde mu mmotoka naye kangabiriza n'engituulamu nga bw'ali emabega n'engivuga sipiidi ne mutuusa ewaka naye nga tewali n'omwanyega munne kigambo n'ekimu naye nga nswadde n'enswaluka lugambo emikwano olugambo era mukwano gwange okuva olwo saddamu kwogera naye wadde ne guno gwaka tusinkana tunjumya bintu bya kintu kikulu namuwanga nanzimbira amayumba yali muzimbi n'amayumba nalekerawo gamuwa kubanga nazimba ennyumba yange Kawaala nga yakyama era nasanga agiragiridde mukyala wange nga mukyala wange agiyinge naye abantu babeera bategeeza kize sikitegeeranga kati wano abeera ayagala yaba akwana mukyala wo oba simanyi kakati ebyo ebizibu ffe bye tuyiseemu kasooka temunnayita mu bizibu ebyo byonna abavubuka abo bonna tebannayita mu bizibu ebyo byonna naye ate twagala mubiyitemu twagala mubeere mu bulamu obulungi ne bakyala bammwe omukyala muwe ekitiibwa ekimusaanira n'omukyala awa omwami w'ekitiibwa ekimugwana okuyombayomba okwo okwewaka kuleetera abasajja obwenzi ate n'obukodde obususuta eri abasajja kuleetera abakyala obwenzi mukyala wo muwe ku ssente mwokyeyo alyeko abeeremu n'enkalu ekyo tukitegeesebwa kati awo tulina okutambula bwe tutyo obulamu busobole okugatta mugenda sirina kyenkugamba kirala njagala okusuubira nti mwe abatulaba you've picked a few lessons however the real question tanagiddamu eya abakyala bano omusajja azimbye ennyumba ye omujogeddewo akufulumya
ate mmwe mugamba omukyala tafuluma awo nno tulina oharmonizingawo mukulu Kasuku osanga nazimba ennyumba eyo nenkuleeta buleesi ekyo kyanjawulo nsobola ejjo kufulumya naye bwe tuba nga tukoze ffenna nga wansanga ndi mu muzigo nenzimba ennyumba eyo togimufulumya olwo what is the actual contribution of the woman ng'ataddeko ssente oba yabeerawo abamu bateekako ssente abalala bawaayo obudde bwabwe okugenda abakyala abo be balongoosa zipoloti ozirima ozikuuma be balabirira abakozi gwogenze oluusi abafumbira ne ku nankani mukola kyammwe n'omusanga mukazi wattu aweereza amatofaali agaweereza abakozi mukekkereze ku ssente ze mwandibadde musasula poota n'omugoba mu nnyumba ekyo kibi ekyo kikyamu muba mukoze mulimbi owulidde njagala okubasiibula nina abannanga sagamba luli nti abantu baagala abasawo bannanga abantu bandi bubi Kasuku abantu bandi bubi naye nange mbakozeemu omulimu ekirungi kyera kwagalako kwezo yogera mazima nti consultation ye esigala wano emitwalo egi era omusajja yansesa juzi yali amperiza emitwalo gyange 5 nangamba nti naye mwami kwezi watugambye ku pulogulaamu ya Kasuku mitwalo 5 konze giteekeko nkuwe ennamba n'agiteekako kakati nanga nti kati atotompadde y'omu n'eyokubiri konze yongera 5 naye n'agikola ki n'agiteekako emitwalo gyange 10 olina abasawo abakola abasukka omu nina babiri benneekakasa abakolera ddala ennyo n'owulira nti akoze era obwedda gyendi sagambye nti neze kasanga wedda netutteyo bantu bange bali mu omanyi babakolako wendi ng'oli wabweru mbeerawo ne munda waliwo babakolyako wonna tubeera ffenna buli sisitiimu njagala kulabira ddala babakozeeko bulungi kwegamba olebega nti banziba oba bankwata onoonyeza Kampala ate munoonya obudde kakati obwedde onneetaaga nga nkeereye ndimu ebyo kati bw'oba tuwasasula olwo obudde bwange bubalampe waliwo abagenda baga nti gwe kwezi lwaki olimu ebyo wandibadde okolerera obukadde bwo babukolerera ku myaka emeka era amanyi bye nnina nakati era bw'olimu abantu baffe tulina obuzibu n'abantu baffe ye bakulaba awo abeera alowooza oli mu kuyisa bivulu mwana wattu nakati nkola saawa eno era obukadde mbunyiikiridde gyetaano 10 olunaku lwe luggwako ng'olinamu 5 go seminti ensawo ya mitwalo 3 mbasiguza ensawo 15 butereevu ye ngadde eri nga ayomba nze eri ekizimbe kitambula gwe Kasuku kyonkoledde okimanyi zira kambongere ennamba abayina 5 bagikole ki bagireeta abalina ebizibu nze sirina buzibu abasawo bange bakola ate sibalanga kubanga bwenna abalanga ate olowooza akatale kanaaba tekagudde era oba owedde mbampe gwa neetaaga kuba 0705 822 994 0705 822 994 era yerine ku WhatsApp ya president nezzika eryo mu ngalo butereevu gwe nga ompa lunaku emmotoka yange mbavugira mu yange ng'omutwala anti baba n'ebizibu ayinza okukutomeza ajja nga obwongo bwonna bumweku akutomeza mbatwalira mu yange Kasuku lwaki sikusiibula ontadde emboozi tunyumiza nnyo emboozi yonna sitera kuwa bantu mboozi eyo enkwatako ennyo naye abantu mbawa example nane nyakubuuza naba tuguma aviiriddeyo presidential device buno yamuteekako okugulu omwana oyo bannaye naye tugume yannimba ennaku 7 tuyinza kwebaka na mukazi nekitayitira okujja nga naawe oliko ekikyalo mbuna ennaku 7 nga bwakuteekako okugulu bwoko Kasukeeni kisoboka lwakuba fulufiga yakitwala mpola naye wetaaga okunoonyereza okw'amaanyi kayibando yeetaaga okumubuuza tewakyetaaga emmoozi teyeetaaga kwongerayo oli yaginyumya singa oli yabadde yamuzzeemu awo emboozi yandiyeyongedde yamuleka n'agamba nti atugume gwe sijja kugenda ayina okuba mupulaningira kamuba tasobola fulufiga ekyo yakita fulufiga bw'aba naakulumba agirawo yakirawo ne bw'aba akutadde tugume kati oyo yamuteera awo yamuta
bakubenda ne tugume tagenda basajja basanguza ebigambo kale programu yaffe enerera yakuyigiriza abantu n'okubawabula n'okubabuulira tetubabuulira tuno twagala kubeewaanirako oba okubajerega ne twagala bye twogedde bafunemu ekyokuyiga then mugende mwetereze eno sho tutunda experience yes kwezi babazze akuwa real life story experience yoyina okufunamu nti kino yakiyitamu ekyobululu kati wuno ekya family akitugambe njagala kufunayo mboozi naye ey'ekyeyo kyekimujja wano akirire UK yasooka kukola mulimu ki n'ayiyaaki winta yamukuba etya wa waatuukira okugamba nti bannaye mumanyi kanzire e Kampala mukama abakuumi mweraba